الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متنا مجهوك الله جل وعلا زلكك سيراكم بك صلى الله عليه وسلم ويوم بك صلى الله عليه وسلم يجن الدين يفي يوم سلام بقى نبانغ بيبتي وحياكم الله وبياكم tukyagenda maaso n'okutangaza ku nsonga ekwatagana n'okubeera nga omuntu singa abeera nga amaze okubeera nga asabiddwa abafa omuntu oyo abeera nga asangula n'ebibatu bye mu kyenyi kye abafe omuntu oyo ayina okubeera nga asangula n'ebibatu bye mu kyenyi kye nga wenna kulembedde mu katambi kaffe akakulembedde n'embeera nga mbategeeza nti embeera eyo ebalibwa mu bid'a era omuntu takkirizibwa kubeera nga agikola era nga abamanyi abakulembera nga Al-Izz ibn Abdussalam yabeera nga agamba nti la yafaluhu illa al-juhal. Ensonga eyo tekolebwa okujjako eri abantu ababuyabuya kubeera nga omuntu buli wamala okubeera nga asabiddwa abeera nga asangula n'ebibatu bye mu maaso era nga mukatambi kaffe akakulembera ne mu bigambo bya Sheikh ow'ekitiibwa Siddiq Nasr Mubirunwe mwabiwulira nti embeera eyo si ntuufu era ebalibwa mu bid'a era abamanyi b'obusiraamu babeera nga balamula ku mbeera eyo nti bid'a era nitubeera nga mukatambi kaffe akakulembedde twalabye ahadithi ezabeera nga zijja ku mulyango ogwo ne tulaba nti ahadithi zonna nnafu era nitubeera nga tulaba kuzimu ku ahadithi ezo twalabye ahadithi 5 ne tubeera nga ahadithi ezo zonna tuziraba obunafu bwabwe nga zonna zijjuddemu abamu bo abali mu njegereza ahadithi ezo nga abamu banafu abamu nga abalimba abamu nga babeera nga yani bagambibwa nti bagibwako hadithi banafu nnyo tebagibwako hadithi balina sayyi al-hifz tebalina kukwata kubeera nga bagibwako hadithi ila ghairi dhalika mu nsonga ezetwalabye era tubeera nga twakomekereza abamanyi nga tulaba ebigambo by'abamanyi nga bategeeza nti ahadithi zonna ezajja nga zirimu nti omubaka sallallahu alayhi wasallam yakolanga embeera ey'okubeera mbu yamalanga okusaba nti yasiimulanga n'ebibatu bye mu maaso ge mu feesi ye twakirabye nti ahadithi ezo zonna nnafu era abamanyi ne bategeeza ne batugamba nti wahiya min an-naw'i alladhi la yanjabir bita'addudi at-turuq wash-shawahid li shiddati dha'fiha ghayr hadith ibn Umar وبا غير حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فهو أخفها ضعفا أما نبتغيز أنت حديث يسوس نتبرانغ تزيكونغانيزا حديث يسوس تزيفوك حسن كبانغ حديث يسوس نفنيو nawankubaddenga hadithi eyinza okubeera nga yo obunafu bwayo kugamba butonotono ya hadithi ya ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu wamu n'ekyo nga hadithi eyo nayo nnafu era manyi babeera nga bazzayo ebigambo bya al-Imam Suyuti ne Imam Ibn Hajar. Naam, al-Imam Suyuti imam era wakitiibwa era mumanyi mbamanyi baffe ab'ebitiibwa mbamanyi banna hadith kadhalika al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar mumanyi naye ku nsonga eno nawankubadde nga bo bagamba ebigambo byabwe tebitwalibwa kubanga ensonga zino ahadithi zino abazoogerako be bamanyi abakulembera nga Ahmad ibn Hanbal, Yahya ibn Ma'in nga tewali kubuusabuusa nti abamanyi bali abakulembera nga be batuleetera hadithi ezo mu bitabo byenga Musnad Imam Ahmad nga Abu Dawud wamu n'ekyo nga Abu Dawud alamula ku hadithi ezo mu sunani ye kubanga hadithi eyo Abu Dawud yagissa mu kitabo kye wamu n'ekyo Abu Dawud n'agamba nti hadithi eyo nnafu kale kiba kitegeeza nti ffe tuba tugenda kubeera nga tutwala ebigambo by'abamanyi bali abakulembera batuleetera hadithi ezo era abamanyi bategeeza nti netubeera nga tuzigasse hadithi ezo tezifuuka hasan era zisigala hadithi ezo nga nnafu nga temuli bujulizi kiba kitegeeza nti omubaka sallallahu alayhi wasallam tiyakolako mbeera eyo abaffe ekibuuzo kiri wano abaffe waliwo obuufu bonna ku basahaba b'omubaka sallallahu alayhi wasallam nti bakolako embeera eyo nti we baasabanga babeera nga basangulanga n'ebibatu byabwe mu maaso gaabwe nga bamaze okubeera nga basaba abamanyi baffe ab'ebitiibwa bategeeza nti alhasil anna masha alwajh ba'da ad-du'a lam yathbut an ahadin min as-sahaba radiyallahu ta'ala anhum إنما ثبت فعله عن الحسن البصري من التابعين وأن معمر بن راشد من أتباع التابعين amanyi bategeeza nti teri buufu bwonna ku basahaba b'omubaka sallallahu alaihi wasallam teri buufu bwonna butuufu nti waliyo omu ku basahaba b'omubaka sallallahu alaihi wasallam nti bakolako ku mbeera eyo ey'okubeera nti baasabanga bamalanga okusaba nti babeera nga bakwata ebibatu byabwe ne babeera nga basangula mu maaso gaabwe nga bamaze okubeera nga basaba teriyo obuufu bwonna ku sahaba b'omubaka sallallahu alaihi wasallam nti waliyo sahaba yenna yakikola teriyo sahaba yenna yakikola era athari yabeera nga ejja
أثر يا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أثري وأخرجه عبد الرزاق في المصنف يبين جمش تبش عبد الرزاق في المصنف أن ابن جريج أثري يجرى مقبل ابن جريج أن يحيى ابن سعيد يجاك حديثي أثرين يبين جاك يحيى ابن سعيد أثرين أن ابن عمر كان يبسط يديه مع العاص وذكروا أن من مضى كانوا يدعون ثم يردون على وجوههم ليردوا الدعاء والبركة أثرين يحيى بن سعيد التجزانتي ابن عمر رضي الله تعالى عنه يبيرانغا ينجر زانغي بباتو بنا بيرانغا سبانغا إيران يبيرانغا التجزانتي لا تشيغامبي وانتي بالصحابة ntibakolanga embeera eyo nti babeeranga basabanga kadhalika bamalanga okusaba ne babeeranga bazzanga ebibatu byabwe ne babeeranga babisiimulanga mu byenyi byabwe babeerenga bazza edduwa eyo gye bali n'okubeeranga bazza emikisa gye bali amanyi bategeeza nti hatha al-athar da'if linqita'ihi bayna Yahya ibn Sa'id wa huwa al-Ansari wa bayna ibn Umar wa ibn Jurayj mudallis وحش التدليس لا يدلس إلا عن المجروح أو عن مجروح وقد عنعنا من يبتغز أنت كذلك وبوف بن وجه أنت ابن عمر يلين كلا يابوي وباي يلين كلا يا ابن عمر إلى الصحابة يلين كلا يابوي أثرين السين توفق مانجا أثرين لمع انقطاع يحيى بن سعيد رحمه الله تعالى الأنصاري تيولي كوكو كوغامبتيينا حديثي الناجي يسمى ابن عمر إلى تسمى كوكو ابن عمر كيف تجهز أنت يحيى بن سعيد وكبير أنك تجهز أنت ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول أنك ينبيرا ويتي ومنيش أنك تمسين كان أنك كيف تجهز أنت تجهز أنت مؤثرين ملمو الانقطاع كيف تجهز أنت أثرين نكتفو سنيونج ابن عمر كبانغا يحيى بن سعيد الأنصاري تسين كان أنك ابن عمر تسين كان أنك ابن عمر كذلك مؤثر يا مؤثرين ملمو مسجى ابن جريج مدلس ابن جريج مدلس ومن يشونغا مانيا بان حديث بابتغيرا التدليس بتغيرا بان حديث بتغيرا التدليس زمكو سونغي سيرو كبيرانغو متجبا كو حديث كذلك من بتغيزان لا يدلس الا عن مجروح ابن جريج تقول التدليس يكوجا كونغا تدليس يجيكولا كوبا مجروح يجيكولا كوبا نف كيفاش تغيزان تي كبيرانغا ابن جريج يقول شيتي بالتدليس مؤثرين كيفاش تغيزان تي اثري سينتوف كيفاش تجهز أنت تريو أثريو نتريو بوفونا نتيو مكو بالصحابة بمبكة صلى الله عليه وسلم يقول إمبيريو إلا تريو بجولي زيبونا نتيو مكو بالصحابة بمبكة صلى الله عليه وسلم يقول إمبيريو وبلا من يبتجز أنت إنما ثبت ذلك أن الحسن البصري من التابعين وأن معمر بن راشد من أتباع التابعين وبلا إمبيريو يبير أنجي جا كو بالتابعين بم ngiram batabina bakolanga embere nti we basabanga babiranga bakwata ebibatu byabwe ne babiranga babisangulanga nabyo bakwatanga bamalanga okusaba basangulanga n'ebibatu byabwe maso gabwe mu fesi zabwe yali al-Hasan al-Basri ngali mbatabin kadhalika yakolanga embere eyo yali Ma'mar ibn Rashid ngo yali mbatba at-tabiin ali kwabo kubalaba kuba صحابة ومبكى صلى الله عليه وسلم أتى حسن البصري علموا أبو كبالة بكوا صحابة ومبكى صلى الله عليه وسلم كلش تجزانتي سونجي يجا كبانو بالتابعين يجا كو حسن البصري كذلك يجا كو معمر ابن راشد بأتباع التابعين إمبيريو يبيرانجي يجا كوابو إمبيريو يبيرانجي يجا كوابو كل إمبيريو يبيرانجي يجا كوابو نينغم بصحابة ومبكى صلى الله عليه وسلم tewaliyo n'omu yakola mbeere eyo kadhalika mu ombaka sallam tiyakola mbeere eyo kiba kitegeeza nti ebigambo bya Hasan al-Basri sahih al-Hasan al-Basri mumanyi era tumuwa ekitiibwa n'ekigambo kyonna kyabeera aleese nga kikwatagana ne ibada tetukitwala okujjako singa ekigambo ekyo kibeera nga kiriko obujulizi okuva mu sunna z'ombaka sallallahu alayhi wasallam ne ahadith z'ombaka sallallahu alayhi wasallam kubanga al-ibada al-aslu fi al-ibadat at-tawqif omuntu okkirizibwa kukola ibada yonna okujjako ng'olina obujulizi okuva mu Qur'an ey'ekitiibwa ne mu sunna z'ombaka sallallahu alayhi wasallam wabula ibada tetugijja mu bigambo by'abamanyi ibada tetugijja mu bigambo by'abamanyi wabula ibada diwa okola ibada singa ebeerako obujulizi okuva mu sunna ne mu gundi ne mu Qur'an ey'ekitiibwa kyova olaba Amir ibn Shurahil ash-Sha'bi omanyamanyikibwa nga Amir ibn Shurahil ash-Sha'bi yabeera nga ategeeza ng'era wa huwa min at-tabi'in alimu abo kubalaba ku basahaba b'Omubaka sallallahu alayhi wasallam yabeera nga ategeeza nti ma haddathuka an ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fakhudh bihi
Amir ibn Shurahil yabeeranga agamba nti singa tabi'i yenna akujjira singa omuntu yenna yalaba ku basahaba akujjira n'abeeranga akutegeeza embeera yonna n'abeeranga abeerako embeera gyakutegeeza ng'embeera ekwatagana ne ibada ekwatagana kusinza Allah subhanahu wa ta'ala singa embeera yabeeranga agijje ku sahaba w'omubaka sallallahu alaihi wasallam ng'era oyo sahaba yagijja ku mubaka sallallahu alaihi wasallam fakhudh bihi beeranga ogitwala Ash-Sha'bi n'abeeranga agenda mu maaso n'agamba nti wama qaalu bi ra'yihim fabul alayhi ate ensonga yonna battabi'ina abo abalaba ku basahaba b'omubaka sallallahu alaihi wasallam gye babeera bakuleetedde nga bagyogedde na kugamba na birowoozo byabwe embeera eyo togitwala ensonga eyo togitwala kati Al-Hasan al-Basri yaleeta embeera eno yali agikola ensonga eyo yali agikola naye ng'ali mu battabi'in kali kiba kitegeeza nti tujja kutwala ebigambo bya Ash-Sha'bi kubanga Ash-Sha'bi yatugamba nti tabi'i yenna abeera akuleetedde ekigambo kyonna nga kikwatagana n'ibada tukitwala wabula singa abeera akuleetedde ekigambo ng'ekigambo ekyo yakijja ku sahaba omubaka sallallahu alaihi wasallam ng'omusahaba yakijja ku mubaka sallallahu alaihi wasallam olina okubeera ng'okitwala kubanga ekiyitibwa ibada omuntu nga tonnakola ibada yonna olina okubeera n'obujulizi kyovula abamanyi bategeeza nti al-aslu fil ibadat at-tawqif tokkirizibwa kubeera ng'okola ibada yonna okujjako ng'olina obujulizi kati kino kigambo kya oba yali enkola ya Hasan al-Basri enkola ya Hasan al-Basri si bujulizi wamu n'ekyo nga tumuwa ekitiibwa ng'era mumanyi era nga tumulooleza ekirungi nti osanga eyo yali ijtihadiye kwali kunyiikira kwe n'abeera ng'alaba ensonga eyo kadhalika bamanyi ababeera nga bategeeza ensonga y'emu nga Abdurrahman ibn Amr al-Awza'i wahuwa min atba'i tabi'in alimu abo kubalaba ku basahaba b'omubaka sallallahu alaihi wasallam yabeera nga ategeeza nti al-ilm ma jaa an ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ekiyitibwa irimu yabeera nga ejjibwa ku basahaba b'omubaka sallallahu alaihi wasallam nga bagijja ku mubaka sallallahu alaihi wasallam wama lam yaji an ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam falaysa bi'ilm ensonga yonna ebeerezze nga tevudde ku basahaba b'omubaka sallallahu alaihi wasallam ng'evudde ku bantu balala battabi'in oba battabi'in etebeera irimu kiki yali ategeeza omanyamanyikibwa nga Abu Shama al-Maqdisi yabeera nga annyonnyola ebigambo bya al-Awza'i n'agamba nti ma lam yaji asluhu minhum fala ta'khudh bihi singa wabeerawo embeera yonna ensonga yonna ebeerazze ng'agikuleetedde si sahaba w'omubaka sallallahu alaihi wasallam wabula ng'agikuleetedde tabi'i n'abeera nga ye aleeta enkola eyo togitwala kubanga eyo tebeera ilimu ebeera yaggyibwa ku mubaka sallallahu alaihi wasallam kale bino ebigambo ebibeera nga bigambo yali nkola ya Ma'mar ibn Rashid mumanyi tumuwa ekitiibwa kadhalika al-Hasan al-Basri mumanyi tumuwa ekitiibwa ali mu battabi'ina abalongoofu abasalafu abaatukulembera naye maadaama nti talina bujulizi wano tubeera tututwala nkola ye kubanga al-aslu fil ibadat ekikolo ku ibada kubeera nga tukola ki kubeera nga tulina obujulizi nga tunnakola ibada yonna olina okubeera nga olina obujulizi kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala yategeeza mu kisebo kye n'atugamba nti ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya Allahu jalla wa ala yategeeza tubeere nga tugoberera ebyo Allah azza wa jalla byatusiriza nga ye Qur'an ne sunna z'omubaka sallallahu alaihi wasallam n'atugaana okugoberera ebigambo by'omuntu omulala yenna ku nsonga ezikwatagana n'okusinza Allahu jalla wa ala wabula tulina kubeera nga tugoberera ebyo byajja mu Qur'an ne mu sunna z'omubaka sallallahu alaihi wasallam kiba kitegeeza nga hadithi bwe twazirabye mu katambi kaffe akakulembera nti hadithi tewali hadithi yonna ntuufu ku mubaka sallallahu alaihi wasallam nti yakola embeera eyo kadhalika kiba kitegeeza nti ne mu Qur'an nga ate tumaze okyetegeeza nti tewali embeera eyo temulimu mbeera eyo nti omuntu wameera nga amaze okubeera nga asabiddwa nti abeera nga asangula mu maaso ge kiba kitegeeza nti embeera eyo si ntuufu era tetugitwala era Abu Dawud manyamanyikibwa nga Abu Dawud yabeera ategeeza nti sami'tu Aba Abdillah ay Ahmad ibn Hanbal Abu Dawud ategeeza nti nawulira al-Imam Ahmad ibn Hanbal yus'al idha jaa shay'un min at-tabi'in la yujadu fihi an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yalzama ar-rajul an ya'khudha bi qala la Abu Dawud ategeeza nti lumu yawulira al-Imam Ahmad alayhi rahmatullah nga abuuzibwa nti abange gwe Imam Ahmad kuba Imam Ahmad yabeera nga abuuzibwa abaffe singa wabeerawo embeera yonna ensonga yonna ngizze nga naye ensonga eyo evudde ku battabi'ina ensonga eyo evudde w'abantu abo abalaba ku basahaba b'omubaka sallallahu alaihi wasallam abaffe omuntu aba alina okubeera nga agikolerako Imam Ahmad n'agamba nti nedda kubanga omuntu kyalina okugoberera kitabo kya Allah azza wa jalla na sunna za mbaka sallallahu alaihi wasallam kitabu kya Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mbaka sallallahu alaihi wasallam era abamanyi bayogera ku nsonga eno ngera al-Imam Malik alayhi rahmatullah su'ila al-Imam Malik ibn Anas rahimahullah ta'ala an ar-rajul yamsah bikaffayhi wajhahu inda ad-du'a fa ankara dhalika wa qala ma alimtu Imam Malik yabuziba
kumbeere eno nti abafa omuntu abeeranga amaze okubeera nga asabiddwa abafa omuntu oyo abeeranga akwata ebibatu bye n'abeeranga abisangula nabyo mu maaso ge. Imam Malik n'abeeranga atamu ensonga eyo n'agamba nti nedda ensonga eyo tekolebwa era n'agamba nti ensonga eyo sigimanyiiyo mu sunna z'omubaka sallallahu alayhi wasallam nti yakolebwa era n'abantu sigimanyiiyo nti oba abalongoofu abatukulembera baabeeranga bagikola. Wamu n'ekyo nga Imam Malik Imam Darul Hijra yali Madina nga tukimanyi bulungi nti omubaka sallallahu alayhi wasallam yali Madina, tukimanyi bulungi nti yali Madina ne basahaba baali Madina era sunna z'omubaka sallallahu alayhi wasallam ezisinga obungi Madina ojja kubeera ng'ozisangayo. Wamu n'ekyo nga Imam Malik agamba nti embeera eyo yagitamwa n'abeeranga agamba nti tagimanyi najimanya nti abalongoofu baabeeranga bagikola. Kadhalika su'ila Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala an ar-rajuli yabsutu yadayhi fayad'u thumma yamsah bihima wajhahu faqala kariha dhalika Sufyan. Abdullah ibn Mubarak yabuuzibwa ku nsonga y'emu nga Abdullah ibn Mubarak yomu ku basalafu abatukulembera kubanga ono omuvubuka yagambe nti abasalafu abatukulembera babeeranga bakkiriza embeera eno. Kakati bano basalafu abatukulembera Ahmad ibn Hanbal agambe nti embeera eyo tagimanyi. Imam Malik ategeeza nti embeera eyo tagimanyi. Abamanyi abatukulembera abalongoofu batutegeeza nti embeera eyo temanyikibwa ku mubaka sallallahu alayhi wasallam ne ku basahaba ba mubaka sallallahu alayhi wasallam. Kadhalika wano Abdullah ibn Mubarak ali omu ku basalafu abatukulembera yabuuzibwa ku mbeera eyo abafa omuntu abeeranga amaze okubeera nga asaba n'abeeranga asangula n'ebibatuye mu maaso ge kikkirizibwa n'abeeranga ensonga eyo yagamba Abdullah ibn Mubarak n'agamba nti kariha dhalika ma Sufyan ath-Thawri embeera eyo yabeeranga agitamu era ng'alaba nti embeera eyo si yali enkola y'abaatusookawo abalongoofu si yali enkola y'abaatusookawo abalongoofu. Kale bibyo bigambo bya imam byaba aimma batukulem nabe imam abalala bangi abatulaga nti embeera eyo si ntuufu nga al-Imam al-Bayhaqi nga al-Imam al-Rafi'i al-Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah nga madha Sheikh al-Islam ibn Qayyim babamanyi bamuasiruna nga abamanyi abatukulembera nga al-Izz ibn Abd as-Salam abamanyi abatukulembera abatulaze nti hadith an-nafu Yahya ibn Ma'in Ali ibn Madini abo bonna bagonde ibn al-Jawzi bonna batulaga nti ahadith ezajja ku mbeera eno nti omuntu singa amaze okubeera nga asaba nti alina okubeera nga asangula n'ebibatu mu maaso ge amanya bonna bategeeza nti hadith ezo zonna ezajja mu mulyango ogwo nnafu. Kale kiba kitegeeza nti hadith ezo zibeera nga nnafu nga tewaliwo na sahaba n'omu yenna yabeera nga akola ensonga eyo ebeera bid'a. Ensonga eyo ebeera bid'a era omuntu oyo takkirizibwa kubeera nga agikola. Omuntu takkirizibwa kubeera nga agikola. Amma mvuka yabadde nga agamba nti twagala ebigambo by'aba aimma kuba twagala ebigambo bya madhahib. Muganda wange ebigambo bya madhahib Allahu jalla wa ala tatukakanga ko ma kallafana Allah azza wa jalla bittiba' al-madhahib. Allahu jalla wa ala tatulagiranga kubeera nga tugobera madhhab al-Maliki tubeera nga tugobera madhhab ga Imam Malik madhhab ga Imam Shafi'i madhhab ga Imam Ahmad. Allahu jalla wa ala tatulagiranga ko kubeera nga tulagira bigambo ebyo kubeera nga tugobera bigambo bya madhhab ago. Ba imam bennyini abo tebayitako bantu kubeera nga babagobera bal ba imamu bennyini bagaana abantu okubeera nga bagole nga babagoberera bagana abantu okubeera nga babagoberera. Nga Imam Abu Hanifa yagamba nti la yahillu li ahadin an ya'khudha biqawlina ma lam ya'lam min ayna akhadnahu. Muntakkirizibwa kubeera nga atwala ebigambo byaffe. Imam Abu Hanifa yagamba omuntakkirizibwa kubeera nga atwala ebigambo byaffe wabeera nga tamanyi wowe tubijje wowe tujja obujulizi okubeera nga twogera ebigambo bino. Imam Malik kadhalika ina ebigambo byebimu agaana abantu okubeera nga bamugoberera ebbanga lye bamanya nga tebamanyi wajje kigambo kino. Era n'abeera nga yagamba Imam Malik n'agamba nti innama ana bashar ukhti wa usib fanzuru fi ra'yi fa kullu ma wafaqa al-kitab was-sunnah fakhudhu wa kullu ma lam yuwafiq al-kitab was-sunnah fatruku. Imam Malik ategeeza nti mutunde mundowooza zange mbigambo byange ekyo kigambo kyonna ekibeera kikwataganye wamu n'ekitabo kya Allah azza wa jalla mbigambo byange kadhalika ne sunna z'omubaka sallallahu alayhi wasallam mbigambo byange mbeere nga mukitwala ate ekyo kyonna ekibeera kyawukanye ne sunna z'omubaka sallallahu alayhi wasallam n'ekitabo kya Allah azza wa jalla mbeere nga mukitwala. Imam Malik. Imam Shafi'i kiki yabeera nga ategeeza Imam Shafi'i kadhalika yabeera nga ategeeza ensonga y'emu n'agamba nti idha sahha al-hadith fa huwa madhhabi. Hadith webeera nga ntuufu ngigabeera amadhhabu gange kikigambo kyembeera ntutte kiba kitegeeza nti hadith webeera nga si ntuufu tekibeera kigambo kya Imam Shafi'i. Kadhalika al-Imam Ahmad ayina ebigambo bye bimu ng'agaana abantu okubeera nga bagoberera abantu abalala. N'agamba Imam Malik oba Imam Ahmad yabeera nga agamba nti la tuqalliduni temungoberera nze temunkoppa nze wala tuqallid Malikan wala Shafi'i
ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري وخذ من حيث أخذوا. Imam Ahmad ategeza nti temunkoppa nze era temukoppa Malik era temukoppa Imam Malik era temukoppa Imam Shafi'i era temukoppa Imam al-Awza'i temukoppa Imam al-Thawri wabula muberenga mujja we baberanga bajja muberenga mujja mu kitabu kya Allah azza wa jalla ne sunna zombaka sallallahu kati gwo kuberanga otugamba musimanya mulete ebigambo bya a'imma ekyo si kyekikulu kubanga Allah azza wa jalla tatukakanga kukuberanga tugoberera madhahib wabula Allah jalla wa ala mu kitabu kye tugamba nti ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Allah jalla wa ala tegeza tuberenga tugoberera ebyatusiriza nga Qur'an ne sunna zombaka sallallahu alayhi wasallam kuba sunna zombaka sallallahu alayhi wasallam bubera bake okuva wa Allah azza wa jalla wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha bulicho nombaka sallallahu alayhi wasallam kyabayogedde bubera bake okuva wa Allah subhanahu wa ta'ala kiba kitegeza nti Allah jalla wa ala tulagira kuberanga tugoberera sunna zambaka sallallahu alaihi wasallam wakadhalika ne kitabu ki wabula mu ayeno Allah azza wa jalla natugamba nti wala tattabi'u min dunihi awliya tugano kugoberera ensonga endala zonna ne bitonde ebirala byonna wabula tulina kugoberera kitabu kya Allah azza wa jalla na sunna zambaka sallallahu alaihi wasallam mu ayeno siraba monti oba Allah azza wa jalla tugamba nti ittabi'u malikan aw ittabi'u shafi'iyya oba ittabi'u shafi'i aw ittabi'u aba hanifa. Allah azza wa jalla ma'ayin tiyaberanga tugambe kyo wabula yatugamba nti ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum. Allah jalla wa ala watu yatugamba tuberenga tugoberera kitabo kye na sunna zambaka sallallahu alaihi wasallam kale gwo kuberanga otugamba nti mulete ebigambo bya a'imma twagala bigambo bya a'imma twagala bigambo bya madhhab. Allah jalla wa ala tutugamba nga kuberanga tugoberera madhahib ata madhhabu kumulembe gwa basahaba tegaliwo kumulembe gwa basahaba madhhabu ge mugamba tegaliwo. Abdullah ibn Mas'ud yalina abagundi yalina abayizi era yali omukuba fuqaha sahaba yali omukuba kenkufu mu ilimu ya fiqh ne mukunyonyera kitabu kya Allah azza wa jalla yalina abayizi. Kadhalika Abdullah ibn Abbas yali Makkah yalina abayizi. Kadhalika Ubay ibn Ka'b yalina abayizi. Ne tetulira nti wali oba amadhhab ga Mas'udiyya ba Mas'udiyun tetulira nti oba wali amadhhab ga al-Abbasiyun ti abayizi ba Ibn Abbas madhhab ga Ibn Abbas tetulira yo nti oba wali amadhhab ga gundi nti waliwo kabinja nti kukagoberera gundi imamu gundi nti oba wali amadhhab ga Ubay ibn Ka'b nti al-Ka'biyun tetulira yo madhhaba kalaga madhhabu tegali hukumlembe gwa abasahaba kadhalika kumlembe gwa abattabi'in bal Hasan al-Basri tetulira yo nti waliyo kugamba nti waliwo abagoberera gundi waliwo abagoberera al-Imam yani al-Hasan al-Basri nti ababasriyun nga tujjeko mu gundi mbabe ya lugha kubanga babe ya lugha waliwo ababasriyun ne bakufiyun abasigadde ebyo siche ngenderera wano wabula kyengenderera nti wantu tulirangayo ku mulembe gwa bagundi Hasan al-Basri nti oba waliwo Hasan al-Basri nti waliwo abagoberezi nga balita babasri basriyun haula oba nti ku mulembe gwa bagundi az-Zuhriyun kubanga bano bagoberera Muhammad ibn Muslim az-Zuhri tekyaliwo kati gwo kuberanga otugana twagala bigambo bya madhhab la ekyo si kyekikulu ate woberanga oyagadde bigambo bya madhhab abamanyi bakubyeko mbamanyi ba Shafi'i nga al-Imam al-Bayhaqi al-Imam ar-Rafi'i bategeeza nti ensonga eyo tekolebwa kuberanga omuntu asangula mu maaso ge n'ebibatu bye nga amaze okuberanga ng'akola ki ng'asaba eddu'a wojja mbamanyi أبا حنابلة شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ الإسلام ماذا ابن تيمية شيخ الإسلام ابن قيم نابس قدام من يبقوا بيكو نابس قدام من يبقوا بيكو إمام أحمد من يبقوا كل بلا إمام أحمد يحيى بن معين أبو داود بتجزنت أحاديث النفو إيرين سونجزو تذكر الواقو بيجامبو عند بتولابي بيجامبو بيا الإمام من تولابي وان بيجامبو بيا الإمام مالك اتجز أنت ينسونجي تقولي وكذلك الإمام الثوري بسلا فباتو كلين بلا اتجز أنت ينسونجي تقولي وكذلك تلا بيجام بيا عبد الله بن مبارك اتجز أنت ينسونجي تقولي وكل شيء بس تجز أنت ينسونجي الخلاصة مستمرة ينسونجي يكوبيلانغو مونتو أقواتي بباتوبي نابيلانغا وامالو كوبيلانغا سابدوا غاسانغولا نبيوم ماسوجي ينسونجي يبالي ومبدعة ينسونجي يبالي ومبدعة nga manyi babiranga bajira mulako nti ensonga eyo bid'a era nga al-Izz ibn Abd as-Salam bamanyi wa Shafi'i ba Imam Shafi'i abali ku madhhab ga Imam Shafi'i yabira ategeza nti la yaf'aluhu illa al-juhal tekolebwa era okujjako abantu abagikolerako embeere eyo be bantu ababuyabuya abatasoma ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala kale insha Allah ta'ala kansubire ensonga eno etegerekese tulabye maqati' zinoba mu mutambi wa febono nti teriyo hadithi ntuufu yajja ku mbaka sallallahu alayhi wasallam nti ensonga yagikolako nti bwe yamalanga okusaba yabeeranga asangula n'ebibatu bye maaso ge zonna hadithi ezajja hadithi nafu
kadhalika teri yobufu wonnanti waliyo sahaba nomu kuba sahaba omu kuba sahaba yabeeranga akola embeera eyo teriyo omu kuba sahaba era athar yabeeranga ejjaku ibn umar tujirabe nti athar nafu erimu ibn jurayj wakad anana wa huwa mudallis twashtegeza nti eri dhaif kadhalika athar erimu gundi yahya ibn sa'id وهو الأنصاري وما سمع من ابن عمر يحيى بن سعيد الأنصاري تولي لأنك كنت السنكنا عمر رضي الله تعالى ابن عمر رضي الله تعالى عنه كتيز كبير أنك فليت دا أبوف وبنك تم السنكنا شو استجزانتي أثري النفتري أبوف تري الصحابة ينيا بيرانك كل أمبيري شو استجزانتي يو بدعة أما إمبيري يجيك على الحسن البصري أمك بالتابعين نبيرانجي لا يجيك معمر بن راشد أمك بأتباع التابعين adatula bimbigambo bya Imam Sha'bi nti ensonga yonna singe kujira nga tevudde ku basahaba bombaka sallallahu wabulangi evudde ku batabi'in ensonga yo tetwaliwa erekebwa kubanga ensonga z'eddiini ensonga zikwatagana ibada tawqifiyya ibada yonna nga tunnakola ibada yonna oyina okubeera nga oyina obujulizi okuva mu Qur'an ne mu Sunna kansubire biidhnillahi jalla wa ala ensonga enetegereke sikale embeera eyo biidhnillahi azza wa jalla tubeere nga tugireka tukomekeza tugamba nti la yushrah lil insan an yamsaha biyadayhi wajhahu ba'da ad-du'a tikikirizibwa era tikiri mu ddiini bal yu'tabaru min al-bid'ah kibaliwa mu bid'ah omuntu okubeera nga akwata ebibatu bye oluvannyuma lw'okubeera nga asomeddwa n'abeera nga asangula n'ebibatu bye mu maaso ge n'abeera nga asangula n'ebibatu bye مماسو كان بإذن الله جل وعلا إنسونجين تجركسي ونكتفي بهذا القدر إلى هنا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.